nkwaniriza nnyo gwe munnange akyajeekomiddeko ensi Buganda ati munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga akala amatendo nze nkubuzaako nateera olunaku olwaleero munnange nga tukyali mu katabo kaffe Mbayiwa akawandiikibwa omukulu Walabye Ekimagoba era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe okugamba nti Namusisi Bamugoba ku mulimu. Munnange Namusisi amagezi g'omu kibiina bwe nkugamba nti gaali gamwepenye mba simuwaayiriza. Ekyewuunyisa mpozi mu kubala yali kafulu ate bwe gwatuuka ku bwegendereza awo Mukama yali tamufunyidde ku ngalo. Ekyamazima yali atoolako butoole. Kitaawe nga bwe yali amanyi nti Namusisi si muwala mwemakuze naye teyalonzalonza ng'amusindika wa mwannyina Saamu e Kampala. Ne Saamu teyakaluubirirwa kubeera na mwannyina kubanga Namusisi emirimu yali agikolanga akalogoyi ng'okwatibwa n'ekisa okulaba ng'akola bw'atyo. Si ku luyisa eyo Namusisi engeri gye yali takaluubirirwa kubala Saamu yamutwalako mu ssomero erimu ayige okuwandiika ssente ezifuluma n'eziyingira mu bizinensi. Yafunayo akabaluwa ke era mwannyina n'amufunira omulimu gwa kuwandiika ssente eziyingira n'okufuluma mu bbajjiro eddene ennyo erya munne ennyo Peter bwe baasomanga. Ekiseera kyatuuka Peter omutima gwe ne gwegomba okukwana Namusisi kuba yamulaba nti muwala mutuufu nnyo yeegezaamu enfunda nnyingi ayatulire Namusisi naye ng'alaba tekijja omukozesa okukwana omukozi we emirimu gijja kugootaana. Lumu yeevaamu n'amuyita mu woofiisi ye. Bwe yayingira n'atuula awo Peter n'amubuuza nti naasirikamu katono ofuna siringi mmeka mukwano? Ko Namusisi nti 5 mukwano. Peter bwe yawulira nga Namusisi amuyise erya mukwano n'abuguumirira nnyo essanyu era n'amanyira ddala nti kyeyagaliza embazzi kibweyaga asudde. N'ayongera okumubuuza nti ezo zokka zikumala? Ko Namusisi nti ze wampa ssebo. Peter n'ayongera nti tewandyagadde kukwongeza? Ko Namusisi nti gw'olaba ssebo. Peter n'amugamba nti kale weesalire zonna z'oyagala okukwongeza. Namusisi yaddamu nga yeewuunya nti neesalire? Gwe ssebo gw'oba onnyongeza ng'ogerera ku mulimu gwo nga bw'olaba guyimiridde. Okuddamu okwo Peter kwamuwuniikiriza n'awulira nga omwana muwala oyo amumazeeko ebyewungula. N'alyoka amugamba nti bwe nkuwa olunaana zibambi. Namusisi n'azzaamu essanyu omwetabise okwewuunya nti ndaba ku ki mukwano? Akagamba ako mukwano Namusisi yali amanyidde nnyo okukeeyambisa mu kwogera kwa bulijjo era kaali tekakyalina makulu makusike nnyo ku ye. So Peter bwe yakawulira yakajjamu amakulu agatali mu mutima gwa Namusisi n'ayongera okubuguumirira era n'agamba nti kale nkwongedde 10 z'emmeka ezo? Ko Namusisi nti 9 mukama wange. Peter n'amugamba nti kale ojja kugira ng'ofuna ezo okutuusa n'akomaawo. Namusisi ekyo yali akiwulidde naye n'ayagala nnyo kiggweyo n'abuuzisa amaddu mangi nti okutuusa nga ki? Ko Peter nti kambikomyawo. Namusisi ne yeegonza nnyo nga bw'ayogera nti bambi mbuulira. Ebyo yabyogeza kaloboozi kaseeneekerevu nnyo. Namuli Peter n'ayongera naye okubuguumirira era kaabula kata yeeviiremu ddala ayatule n'ekyali kigaanidde ku mutima gwe mu biseera byonna eby'emabega. Naye kyakoma ku mimwa n'agamba bugambi nti Namusisi nkwa n'akikomyawo. Yakikomyawo n'atandika okulowooza nti osanga empeera empya kabadde katego kalungi akaneetemera kokka ekkubo akanaaleeta Namusisi nga tamwatulidde na kumwatulira nti nkwagala wazira okulabira awo nga yeereese yekka gy'ali. Namusisi yalaba Peter akonye n'amujjukiza nti obaddeko ne kye wampitidde ssebo. Peter n'agaana nti genda okole. Namusisi n'akaayanako nti ate ssebo by'obadde oŋŋamba
mukadde ako ng'akamwenyumwenyu kaali ku matama nga malayika omulamba kaamutengula. Mu kiseera ekyo ebirowoozo bya Peter byali mu kabbinkano. Erudda muli ng'alowooza nti owange bwe nva mu kwekwata omusoobooza ndaba omuntu wuuno ayidde bulungi, ate n'erudda ng'alowooza nti leka ggwe tobukuta kibe nga tekinnakene nandusu. Yagenda okuva mu birowoozo byebyo, Namusisi yali akyali awo atudde ne yeekangaabiriza nti owange atudde entitibbwa, okola ki wano? Simanyi oyagala musaala gwe mbadde n'akakwongeza ngusaleko. Namusisi yaddamu mangu nti nedda ssebo, ko Peter nti kale nno nyamuka mukazi wattu n'avaawo. Kyokka yasigala ategeeredde ddala nti wabaddewo ekikulu Peter ky'abadde ayagala okumugamba. Yabyesonyiwa. Namusisi bwe baali batudde ku mmeeza nga bali ekyeggulo ne mwannyina Saamu, abo Saamu kwe kusumululira mwannyina eggulire eryokya nti nkulabidde omusajja anaakuwasa, wampisa, mulungi, mugagga ate yasoma. Naye Saamu yeewuunya okulaba nga gwabuulidde ekintu ky'abadde alowooza nti ekikulu nnyo. Tafuddeeyo. Kwe kumubuuza nti omusajja gwe nkulabidde oyinza okumuteeba? Namusisi yaddamu nga taliimu na kiwuggwe n'akamu nti sisobola. Saamu amaanyi ne gamuggwaamu okulaba nga mwannyina addamu nakyoyo oyo atyo. N'amubuuza nga yeesosonkereza nti simanyi toyagala kufumbirwa, oyagala kukuba bwamalaaya? Simanyi eyo gye wateranga okugenda mu mikwano gyo weefunirayo abalenzi? Namusisi edda bwe yabanga agenda okusula ewa Mbayiwa yalimbanga mwannyina nti waliwo mukwano gwe omuwala eyamuyise okusula ewaabwe, ne Saamu kubanga yali tayinza kutereera mwannyina era ng'atamuteebereza na bwemakuze teyafangayo kubirondoola. Saamu yalaba munne eby'omusajja tebimukutte mu babiro, kwe kwongera okujubisa nti so nno omulenzi oyo omumanyi, ate nange mbadde namukwagaliza obwedda, naye ate nange ekinneewuunyisizza kwe kulaba nti bwazze okunkuba akaama aggukidde ku ggwe nti ayagala akuwase, nange musembye bulambalamba, era okumanya nga yankyamudde nnyo mu kifo ky'okungulira bbiya ate nze mugulidde. Namusisi n'ebyo byamukyusaako n'abuuza Saamu ng'alinga ajjawo oluwalo nti ye omulenzi oyo yaani gwoŋŋamba? Ko Saamu nti ye Peter. Namusisi n'addamu nga alendera nti Peter. Mwannyina ne yennyamira nnyo n'amubuuza nti omwagala oba nedda? Namusisi n'addamu nti sooka ondeke baaba, omanyi saagala kufubutukira nsonga nkulu nnyo ng'eyo. Mpaayo omwezi ndikubuulira nga bwe nnyongera n'okwetegereza Peter. Omanyi nga bw'ali mukama wange mbadde sifaayo nnyo kumulingiriza ndabe oba afumbirikika oba nedda. Ne Saamu ebya mwannyina teyabivuvuba. Mu kifo ky'omwezi Saamu Namusisi yamuwa myezi, era emyezi bwe gyekulungulula ku lw'omukaaga olumu Saamu mwannyina yamukeererako nga lubimbi n'amubuuza ku nsonga za Peter. Namusisi n'amusuubiza okwasanguza akawungeezi. Olw'omukaaga nga bwe baalukolangako ekitundu, Namusisi eka yaddayo ng'ali mu kweraliikirira mwannyina. Kyanaddamu ng'amaze okumutegeeza amazima. Saamu yalwawo okudda. Yatuuka ku ssaawa nga 9 ez'olweggulo. Olwayingira ennyumba n'ayita Namusisi n'amulagira amubuulire kye yasazeewo. Namusisi bwe yategeeza Saamu nti nze nnina omulenzi gwe nfiirako, Saamu teyasooka kukitwala nga kikulu. N'agezaako okumuterebula nti oyo gw'otonnafumbirwa naye n'akweraliikiriza muleke. Namusisi n'aguma n'amira omwoyo n'agamba mwannyina nti ndina lubuto lwa mulenzi oyo. Saamu kyazira kumugwa mu matu, n'asuukira ng'omwenge omusu ne yeecwacwana n'akwata wansi ne waggulu okugenda okukakkana ng'amaze n'okumugoba awaka agende ew'omulenzi we nti ye talina gajjanjabira basajja ba kibuga abatategeera bakazi baabwe. Bw'atyo Namusisi kwe kusiba engugu ye okugitwala ewa Mbayiwa, alyoka asangayo ndi kuno ne mutema nga bazze omusota gulyoke gubojje Mbayiwa.
ebyo nno siibisuseeko wano kabanda musoke kankwate eryandeese nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekinaddako ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.